kubakolerawo ye yabalabanga ng'amanyi kituufu bawembule naye ng'ate abakwatiddwa mu bufere n'obubbi nga beeyita ab'ekitongole kya poliisi ekya SIU ekirwanyisa abazigu Desire Sessango y'emyaka 27 ng'ono ategeezezza poliisi nti yadumira ekitongole ekyo waggulu Alan Sendagire, Kabong Edward, Mabong Stephen, sako n'omulala ategeerekeseeko erya Martin nga poliisi bakwatidde Kyengera nga bafera Haji Sebbala Hakim gwe bajjako ensimbi ezisoba mu kakadde akamu nga bamusuubizza okuyimbula batabani be baasiba kyokka nga kino tebaakikola. Kuba omusango munene nnyo gwakubbisa mmundu naye tuwe ssente tubate kuba ffe tubayina era twabateresi. Nembawa $1,800,000 ne bantambuza kiro wawa naye ng'era sizifuna. N'abaana saabafuna n'omusango tewali kye baakolako. Sente weziri zizinwani ani azina ayo bwe mwita kati anabi balinze ffe batuyite bagambe nsenzizo baffe tulina okuwaayo ffe twatwalasi. Haji Sebbala agamba nti bavuddeko bawamba batabani be okulisa mu mutaka ne Wilson Kasimu ne babaggalira kyokka oluvannyuma n'afuna essimu okuva eri abantu abeeyita abawembule nti bwe bakwata batabani be ne babaako n'ensimbi ze baamusaba nga bw'annyonnyola. Oli yalina nti be baakutta abaana agenda kubajjayo bawembule kati baagala mbawe ssente babate kati okubata ne baŋŋaa baagala $3,000,000 oba omusango munene nnyo. Akulira poliisi y'e Katwe Ezra Tugume alabudde bannayuganda ku bantu abeeyita abawembule ababeera mu ngoye eza bulijjo. Ekyemulira abantu ba bulijjo twewale kuyitira mu makubo gamulowooza nti matuufu ate nga si matuufu. Mu ngeri y'emu poliisi y'e Nnaali ekutte abasajja 2 ababadde batigomya abantu mu kitundu kino ssaako ne ku luguudo lwa Northern Bypass okuli Innocent Zimula emyaka 35 ne Issa Muzamiru nga Zimula asangiddwa n'obusawo bw'abakazi bw'abadde abanyakulako ssaako ne kaadi za ATM esoba 30, amasimu n'ebirala. Muzamiru abadde ayogera olusoga akkiriza okusobya ku bakazi be banywa nabo omwenge nti era asooka kugubagulira. Kwata betunywa nabo omwenge. Kwata be munywa nabo omwenge. Wakwata bameka? Afundenze ati mulala. Ani wamugemerawo. Wabagulira ku mwenge bateesanga omukwano ekivaamu nga bakola ki nga baleeta byampaka. Akulira poliisi y'e Nnaali Jamiru Musoke ategeezza nga Zimula bwaliko ekibinja ky'abantu abalala babba nabo era nga mu kiseera kino batandise dda omuyiggo gwabwe. Baasongamu nnyo olunwe yeeyita Topapa ye nickname ye naye ng'amannya ge amatuufu ye Zimula Innocent, ono mubbi wa Lulango. Bo abatuuze b'e Namuwongo mu Yoka Zone e Bukasa bakubye omuvubuka tategeerekese mannya abadde awolereza Hudson Okero agambibwa okumenya omudaala gw'embizzi n'abbamu omufaliso ssaako n'obusepiki obugisiika. Kino kiddiridde nannyini mudaala okutemya ku b'akakiiko ka Yoka Zone ne batandika okunoonya omubbi be bati ne basibira ew'Okero gye basanze ebibbiddwa ne bamuwalawala okumutwala ku LC. Ssentebe wa Yoka Fred Mwesige akasizza ng'Okero bwali omubbi bw'atyo n'amuweereza ku poliisi y'e Bukasa.